Ku bijaguzo eby'emyaka 25 egy'ettendekero lya Ssaabasajja erya Buganda Royal Institute Mengo, omutanda akiikiriddwa Nnaalinnya Sarah Kagere era nga yabadde omugenyi omukulu nga Minisita Jesse Muyingo w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu mu gavumenti ya wakati yabadde omugenyi ow'enjawulo era nga ye yakulemberamu okutandikawo ettendekero lino we yabeerera Minisita wa Ssaabasajja ow'ebyenjigiriza. Nnaalinnya Kagere ategeeza nga bw'ali omusanyufu olwa nnamusa okudda mu nsi ye era nga musanyufu olw'ebijaguzo bino. Omwaka guno ogwasatu gumu nga Ssaabasajja yali kuuna mulongo ate era jubilee eno wetuukidde kintu kya ttendo twebaza Katonda n'okutuusa ku lunaku luno ate era ne Ssaabasajja okukomyawo bulungi tubere okusabira ayongere okubeera obulungi. Asiimye omutindo ogwolesebwa ku ttendekero lino erikoze ekinene okugatta ettoffaali ku baana b'eggwanga. Buli bulungi ddala mu ttendo bwa mulembe mwebale nnyo mwenna abadde muteekateeka eri. Nnaalinnya Kagere ne Minisita Muyingo nga balina olukiiko olufuzi basoose kulambula ebyemikono ebikolebwa abayizi. Baguddewo geeti eyakoleddwa ku ttendekero lino. Minisita Muyingo ayogedde ku buwanguzi obutuukiddwako nti kubanga gye baava tewaali watono. Asiimye Ssaabasajja okulengerera ewala n'atandikawo ettendekero lino eriyambye ennyo okutendeka abaana b'eggwanga. Njagala twegatte ffenna bannayuganda twebaze nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'ekirabo semalabo eky'essomero lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.